Kama yeebazibwe brother Nicholas kansubire ekisa kya Mukama kiri wamu naawe. Mukama akukumye bulungi. Awo ekitiibwa n'etendo tukiddiza Mukama. Mbadde awo ne nzijukira ku lunyiriri luno 1 Corinthians 11 naye bw'otandikira ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'16 nga Apostle Pawulo atugamba akola ki? Abakyala okubiika ku mutwe. Abakyala okubiika ku mutwe. N'agamba nti kiba kirungi omukyala okugenda mu maaso ga Katonda nga tabiise ku mutwe oba okuprofesinga nga enviiri zo ze tezibiisibwa, kwegamba enviiri zo teziri covered. Bw'osoma 1 Corinthians 11 olunyiriri olw'5 olw'6 n'okweyongerayo paka nga bwe ngambye ku 16 ng'atugamba abakyala okubeera nga tubiika ku mitwe gyaffe. Kati kyembuuza, abasinga abalokole bangi tebabiika ku mitwe gyabwe, abasinga bangi. Kati kyembuuza, awo tekuba kwonoona kwona ne bw'obiika ku mutwe oba tobiiseeko, tekuba kwonoona? Oba nkireese bulungi nti bwe mba mbiise ku mutwe oba sibiiseeko, ewa Katonda tewali musango gwonna, kubanga ate ndaba kiwandiikiddwa omukyala okubiika ku mutwe. Oba ne bw'obiikako oba ne bw'otabiikako tewali musango gwonnaawo. Kyembadde mbuuza ati. Mukama yeebazibwe brother Nicholas kansubire ekisa kya. Haleluya. Balamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama Yesu Kristo. Abakuumye atya Mukama? Zikiriza nti muli bulungi, zikiriza nti bitambula bulungi, Sande etambudde etya? Eri oyo nga tebitambudde bulungi twagala okwebaza Katonda era tukkiriza nti bijja kutambula bulungi. Teweeraliikirira, tukkiriza Katonda nti bijja kutambula bulungi. Network tusumbwamuko naye tukkiriza Katonda bijja kutereera. Kuliko eyo gye mukuŋŋaanidde asinziza ag'enjawulo, twebaza Katonda nate olunaku olwaleero. Njagala kubajjukiza nti oli ku Just Gospel Media Uganda. Njagala okutumirako mikwano gyaffe mwenna abali ku Just Gospel Fellowship Center. Tukkiriza Katonda abakola bulungi, mwebale kuguma, mwebale kubeerayo. Twebaza Katonda olw'ekisa kye. Akubuuzaako era omuweereza muddu wa Kristo ayitibwa brother Nicholas. Nze alimu ebigawo emizindalo gino ejja Just Gospel Media Uganda. Natusonyiwamu ka network si kalungi nnyo naye twebaza Katonda. Waliwo ekibuuzo kya mwannyinaffe, memba munnaffe wali ku fellowship eya Just Gospel yabuuziza ekibuuzo kino, bamuyita Rose. Nenjagala tulowoozeemu ffenna, kyogereko ffenna wano, kusanga naawe kiyinza okuyamba obanga okyebuuza. So tugenda kukyogerako wano, kiddemu ffenna. Oyinza okuba naawe oli eyo, olina ekibuuzo, oli awo tusobola kukigabanako ne tuyiga ffenna, tulaba kiki omutukuvu kyagera ebyobulamu bwaffe. Ekibuuzo kino sigenda kulwawo, katukiddemu tukiwulirize. Amen. Mukama naawe, Mukama akukumye bulungi. Awo ekitiibwa n'etendo tukiddiza Mukama. Mbadde awo ne nzijukira ku lunyiriri luno 1 Corinthians 11 Bakolinso ekisooka
11 watubuuza. Naye bw'otandikira ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'16. Olunyiriri olusooka paka ku lunyiriri 16 yasonze. Nga Apooso Pawulo atugamba akola ki? Abakyala okubiika ku mutwe. Abakyala okubiika ku mutwe. Okay. N'agamba nti kiba kirungi omukyala okugenda mu maaso ga Katonda nga tabiise ku mutwe. Okay. Oba okuprofesinga nga enviiri zo ze tezibiisibwa, tezibikiddwako, kwegamba enviiri zo teziri covered. Bw'osoma 1 Corinthians 11 olunyiriri olw'okutaano olw'omukaaga n'okweyongerayo paka nga bwe ngambye ku 16 nga tugamba abakyala okubeera nga tubiika ku mitwe gyaffe. Kati kyembuuza, abasinga abalokole bangi tebabiika ku mitwe gyabwe. Abasinga bangi. Kati kyembuuza, awo tekuba kwonoona kwona ne bw'obiika ku mutwe oba tobiseeko? Tekuba kwonoona oba tobiseeko, kubanga Abakolinso kisooka 11:3 paka 16 sisita tutegeezezza nti omutume yali atutegeeza nti olina okubika ku mutwe gw'omukyala ng'ogenda okusinza oba ng'ogenda okulagula tonna oba ogenda kuweereza. Ekintu kino kirina debate nnene. Ojja kwesanga ng'abamu babikka omutwe okuva mu kyawandiikibwa kino era abalala tebagubikkako era okusinziira mu kyawandiikibwa kino kati kiva ku ntegeerayo gy'otutte n'okubikkulirwa kw'olina mu kigambo ekyo. Kino kisinga nnyo okubeera mu bakyala ba Black Americans olaba ku screen awo abali mu America eyo. Kibeerawo ne mu bakyala aba Nigeria mu Nigeria. Ekintu kino kiri mu culture. Ojja kusanga abakyala aba Nigeria babika ku mutwe, balina culture eyo, bambala ebitengi ne babika ku mutwe. Si bokka mu West Africa eyo ne mu East Africa nayo mulimu abalina culture ey'okubika ku mutwe. Kati ne mu Bahibru naye waliyo ababikka emitwe okusinziira ku culture. Akati omutume bwe yali ayogera ebigambo bino ave no waggulu, otuva waggulu ne tujja kusanga kiki yali asinga okutegeeza. Then tuddemu sister waffe mu nnyiriri zino zennyini mwe muli answer. Waawo agamba bati mu lunya olusooka, mungoberere nze nga nange bwe ngoberera Kristo. Olwokubiri agoberera tuli mu Bakolinso kisooka 11 n'olunya olusooka. Tugenda kusoma paka wansi gamba nti mungoberere nze nga nange bwe ngoberera Kristo. Batendereza kubanga munzijukira mu byonna era munyweza bye mwaweebwa nga bwe nabibawa. Okusatu, naye njagala mmwe okumanya ono wakulu nnyo kubanga wewasibuka ensonga ezo zonna.
wuliriza naye njagala mmwe okumanya ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo, n'omutwe gw'omukazi ye musajja, n'omutwe gwa Kristo ye Katonda. Katusabe. Kitaffe omulungi omwagalwa, tukwebaza olw'ekigambo kino kye tugenda okugabana okuyigako. Kinyika mu ssaayigo, leka agenda okukiwulira ayige, ayigirize n'abalala. Linnya erisinga amannya gonna erya Kristo ku musaalaba. Amiina. Gamba njagala mmwe okumanya ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo, n'omutwe gw'omukazi ye musajja, n'omutwe gw'omusajja n'omutwe gwa Kristo nga ye Katonda. Buli ffenna kati ajja akulaga family tree weeyimirira, family tree weetambula. Buli waggulu wa munne waliwo abikkako, buli waggulu wa munne waliwo abikkako. Waggulu w'omusajja waliwo Kristo, waggulu w'omukazi waliwo omusajja, waggulu w'omusajja waliwo Kristo. Ate era nga Bayibuli etulaga nti n'omutwe gwa Kristo ye Katonda. Linnya olwokusatu genda mpola. Akati olunyiro olwokuna lugamba bwe luti, buli musajja bw'asaba oba bw'abuulira omutwe gwe nga gubikkiddwako, aswaza omutwe gwe. Genda empola. Singa omusajja aba abuulira omutwe gwe nga gubikkiddwako, aswaza omutwe gwe. Waliwo debate awo. Tugende. Naye buli mukazi bw'asaba kubanga bw'abuulira omutwe gwe nga tegubikkiddwako, aswaza omutwe gwe kubanga bwe bumu ddala ng'amwereddwa. Tegeeza ng'enviiri aziggyeko ku mutwe. Naye saagala weerabire nti olunya olwokusatu lutulaga family tree. It's a chain of command. Genda mpola. Na buli mukazi, olwo tulumaze tuli ku Lwamukaaga, obanga omukazi tabikkibwako era asalibwenga enviiri, naye obanga kya nsonyi omukazi okusalibwanga enviiri oba okumwebwanga abikkibwengako, awulire bulungi ako. Obanga kya nsonyi omukazi sonywamuko, kuba obanga omukazi tabikkibwako era asalibwenga enviiri, olira option eri awo. Oba tobikkiddwako, salibwako enviiri ku mutwe. Naye obanga kya nsonyi omukazi okusalibwanga enviiri oba okumwebwanga abikkibwengako. Olw'omusanvu, kubanga omusajja tekimugwanira kubikka mutwe gwe. Omusajja tekimugwanira kubikka mutwe kubanga oyo kye kifaananyi n'ekitiibwa kya Katonda.
naye omukazi kyekitiibwa ky'omusajja. Kati oddayo wali waggulu bwe nakulaze olunyiro lwokusatu ng'atugamba nti njagala mmwe okumanya ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo, n'omutwe gw'omukazi ye musajja. Kati olw'omusanvu lugamba kubanga omusajja tekimugwanira kubikkanga ku mutwe gwe, kubanga oyo kyekifaananyi n'ekitiibwa kya Katonda, naye omukazi kyekitiibwa ky'omusajja, kubanga omusajja eyava mu mukazi wabula omukazi yava mu musajja. Owulira gye kiraga? Topiki waggulu etandikanga eraga nti omukazi alina obika ku mutwe, gyeggukira wansi etulaga famire etambula etya, leadership mu maka. Mukazi ali wansi wa musajja, omusajja ali wansi wa Kristo. Olw'omwenda Abakolinso ekisooka 11:9. Era kubanga omusajja eyatondebwa lwa mukazi wabula omukazi olw'omusajja. Olaba gye kiraga? Olw'ekkumi ekiva kigwanira omukazi okubanga akabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe olw'abamalayika. Kukaddemu Abakolinso ekisooka 11:10 kyekiva kigwanira omukazi okubangako akabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe olw'abamalayika. Kati wano batulaga nti omukazi alina okubaako akabonero ku mutwe gwe akalaga nti afugibwa olw'abamalayika. Era naye omukazi tabeerawo awatali musajja, era omusajja tabeerawo awatali mukazi mu Mukama waffe. Owulira gye kiraga? Kitandika ng'ekiraga omukazi alina okwebika ku mutwe ng'ali mu maaso ga Katonda, naye gye kijja kiraga leadership mu maka oba mu bufumbo. Kiraga chain of command, illustratinga leadership ne authority. Tugende mpola. Kuba omukazi nga bwe yava mu musajja era n'omusajja bw'atyo azaalibwa omukazi, naye byonna biva eri Katonda. 13 Musale omusango nammwe mwekka. Kisaana omukazi asabenga Katonda nga tabikiddwako? Owulira ekintu kino? Bano baali Bakolinso, Corinthians, nga be balina embeera efaanaganako bwetyo. Beebuuzaganya, tubikibweko oba nedda? Zaali mpaka. Pawulo amaliriza abagamba, musale omusango nammwe mwekka. Kisaana omukazi asabenga Katonda nga tabikiddwako? 14 Obuzaalirwana bwokka tebubayigirizanga omusajja bw'akuza enviiri zimuswaza. Tujja
kiyingidde mu nviiri z'omusajja n'omukazi okubikkibwako. Ate eri waggulu kikulaga leadership 15 atugamba. Abakolinsi ekisooka 11:15. Naye omukazi bw'akuza enviiri wangi, naye omukazi bw'akuza enviiri kyekitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Omukazi yaweebwa enviiri kifo ky'ekyambalo. Tujja kuddayo eri waggulu. Omukazi okubikkibwako ku mutwe gwe ng'ali mu maaso ga Katonda, ekitambaala oba nkoofiira abika omutwe gwe. 15 yagamba nti omukazi bw'akuza enviiri kyekitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Naye omuntu yenna bw'aba ng'ayagala okuleeta empaka, tetulina mpisa ng'eyo newankubadde ekkanisa za Katonda. Kati omuntu yenna bw'aleeta empaka ku nsonga eno, balina okwebika ku mutwe, tebalina kwebika ku mutwe. Pawulo agamba mwebike ku mutwe. Yakugamba nti ffe mu kkanisa tetulina mpaka bwe zityo, so tetulina mpisa ng'eyo ey'okwebika ku mutwe oba obutebika ku mutwe. Bakolinso ekisooka 11:16. Naye omuntu yenna bw'aba ng'ayagala okuleeta empaka, tetulina mpisa ng'eyo newankubadde ekkanisa za Katonda. 17. Naye bwe mbalagira kino sibatenderezeza, kubanga temukuŋŋaana lwa bulungi wabula olw'obubi. Nawe tukoma awo. Ekisooka kino ndyagadde nkutegeeze ampuliriza nti okuva waggulu enviiri z'omukazi zoogerwako ng'ekitiibwa kye. Enviiri z'omukazi kitiibwa kye. Kama yebazibwe. Bakolinsi ekisooka 11:7. Kubanga omusajja tekimugwanira kubikkibwanga ku mutwe, kubanga oyo kye kifaananyi n'ekitiibwa kya Katonda. Naye omukazi kitiibwa kya musajja. Genda mpola. Olunyiriro lw'okutaano. Naye buli mukazi bw'asaba oba bw'abuulira omutwe gwe nga tegubikkiddwako, aswaza omutwe gwe, kubanga bwe bumu ddala ng'amwereddwa. Kama yebazibwe. Olunyiriro lw'ekkumi lugamba kyekiva kigwanira omukazi okubangako akabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe. Kuli ffenna. Kakati okuva eno waggulu, olunyiriro lw'okusatu
naye njagalamu okumanya ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo, n'omutwe gw'omukazi ye musajja, n'omutwe gwa Kristo ye Katonda. Amiina. Kakati olw'ekkumi luno lukulu ekiva kigwanira omukazi okubanga akakabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe olw'abamalayika. Ennyiriri zino zirimu ebintu bibiri. Zirimu okufugibwa, headship eyo, mukazi ali wansi wa musajja, musajja ali wansi wa Kristo. Waliwo authority eyo. Nnyiriri olwokusatu. Kati olunyiriri olw'ekkumi lutulaga nti omukazi alina okubaako akabonero ku mutwe ak'okufugibwa ku mutwe gwe. Akabonero ako kalina okubaako ku mutwe. Buli ffenna olw'ekkumi n'essatu musale omusango nammwe mwekka kisaana omukazi asabenga Katonda nga tabikkiddwako obuzaalirwana bwokka tebubayigiriza ng'omusajja bw'akuza enviiri zimuswaza, naye omukazi bw'akuza enviiri ekitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Bakolinsi ekisooka 11 olunyiriri lwa 13. Naye omukazi bw'akuza enviiri kyekitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Yagadde nkutegeeza ebigambo bino. Oba omukazi yeebisse ku mutwe oba teyeebisse ku mutwe, si gwe musango, kubanga yaweebwa enviiri nga kyekitiibwa kye. Wabula bw'azisalako ekitiibwa kye aba akyeggyeko, aba talina kabonero kalaga kufugibwa. Alina kuba wansi wa kufugibwa ekuva eri omusajja, n'omusajja naye alina okubeera wansi w'okufugibwa eri Kristo. Kati omusajja solo omukazi, enviiri kyekitiibwa kye. Omukazi talina kuggyako nviiri awalaata, kiswaza omutwe gwe. Kakati mu bakyala ab'e Korinso kalica yaabwe bo baabeerangawo ng'emitwe gyabwe bagibikka, bagiteekako akatambaala ku mutwe kaabeeranga kabonero kabwetoowaza eri abaami baabwe. N'olwaleero wali ababikola, kaabeeranga kabonero akalaga nti ndi wansi w'omuntu omu. Weewaawo baabikolanga, ne bamalaaya baabikolanga, y'ensonga lwaki nti ye Pawulo takiremerako, Bayibuli tekikkaatiriza. Kyova olaba bagamba nti omukyala yaweebwa enviiri ng'akabonero. Amaliriza akugamba bw'oba totaddeeko kantu ku mutwe, enviiri zo kweziri ku mutwe. Kyava gamba mu Bakolinsi ekisooka 11:15. Naye omukazi bw'akuza enviiri kyekitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Ayogera mu lw'ekkumi n'essatu
musale omusango nammwe mweka. Kisaana omukazi asabenga Katonda nga tabikiddwako yabalekera ekibuuzo. Najja mu Lw'Ekumi n'abagamba nti obuzaalirwana bwokka tebubayigirizanga ng'omusajja bw'akuza enviiri zimuswaza. Kati ayingira mu buzaalirwana bwe waabwe, omusajja bw'akuza enviiri zimuswaza. So olunyiri luno lulimu leadership okuva waggulu. Lulaga authority nti waliwo asubmitinga eri authority. Okuva ku lunya olwokusatu, omukazi akakkana ew'omwami we kuba alina obaako akabonero ako. Pawulo akugamba yakabonero ako nviiri. So okubikka ku mutwe oba tobisseeko atambaala si musango, oba obisseeko si musango, naye enviiri zibaako kubanga kyekitiibwa ky'omukyala. Awa illustration eno ng'asinziira ku bufuzi bwe bulina okutambulamu. Okubikka ku mutwe kijjanga ekifaananyi ekya authority, leadership. Omukyala ali wansi w'omusajja, n'omusajja ali wansi wa Kristo, ye maka. Yabayogera mu Bakolinso ekisooka 11 n'olunyiri olw'Ekkumi. Kyekiva kigwanira omukazi okubangako akabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe. Omukazi alina okubaako akabonero. Ak'okufugibwa ku mutwe gwe. Kabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe. Olw'Ekumi n'akugamba naye omukazi bw'akuza enviiri kyekitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Kitegeeza nti enviiri kabonero akali mu lunya olw'Ekkumi, akabonero ku mutwe gwe olw'okufugibwa. So debate eyo yaliwo, naye ataddeko ku mutwe n'atataddeeko ku mutwe si ddiini. Eryo etulaba eyo abakyala nga buli Sande lwakuŋŋana ku kyaki lwagendayo abeera n'ekyebisse ku mutwe. Si kibi, sikirinaamu buzibu. N'atabisseeko sikirinaamu buzibu, kubanga enviiri ku mutwe gwo kweziri. Kitiibwa. Omukazi bw'aba asazeeko akawalaata n'ayimirira mu bantu, n'omukazi n'ayimirira mu bantu, beewuunya ne bagamba yii. So tekirina ngeri yonna. Abuzza ekibuuzo Rose, njagala kutegeeza nti si musango, si kibi, tekikutwaza mu geyeena. Amiina. Tuza tukimaliriza ekyo. Olwokutaano agamba nti naye buli mukazi, Bakolinso ekisooka 15, naye buli mukazi bw'asaba oba bw'abuulira omutwe gwe nga tegubikkiddwako, aswaza omutwe gwe, kubanga bwe bumu ddala ng'amwereddwa, bwe bumu ddala ng'amwereddwa.
So kitegeeza okumwebwa kuno kugibwako enviiri ng'amwereddwa, kitegeeza nga gyeddwako enviiri aba aswaza omutwe gwe. Naye buli mukazi, Abakolinso ekisooka 11:5, naye buli mukazi bw'asaba oba bw'abuulira omutwe gwe nga tegubikkiddwako, aswaza omutwe gwe, kubanga bwe bumu ddala ng'amwereddwa. Kino kitegeeza ki? Nti bw'aba tabisse ku mutwe gwe na katambaala, waakiri abeere n'enviiri ku mutwe, kubanga enviiri kye kitiibwa kye. Bw'aba tabisseeko ku mutwe, aba afaanana nga amwereddwako enviiri. Naye asigala akutegeeza enviiri kye kitiibwa ky'omukazi. Njagala kujjukiza nti oli ku Just Gospel Media Uganda. Olunaku olw'enkya Monday tugenda kuba ne program yaffe, topiki yaffe empya etibwa The Gift of Tongues. Ogenda kuweebwa omukisa. Nina so tosubwa. Holy Spirit is here. Just raise up your voice. Hallelujah. Agamba tumaliriza, tugenda kamaliriza, nga naye njagala mmwe tuli ku Lwakusatu, naye njagala mmwe okumanya omutwe gwa buli musajja Kristo, n'omutwe gw'omukazi musajja, n'omutwe gwa Kristo ye Katonda, akulaga leadership, akulaga authority, submission, wekivaawo. Olwokuna nagamba buli musajja bw'asaba oba bw'abuulira omutwe gwe nga gubikkiddwako, aswaza omutwe gwe. Now, ekintu kimu kye njagala okutegeeza, kisinga omusajja abuulira n'omukazi n'abuulira, naye nga bonna tebarecognizinga abali waggulu. Tulabe, omusajja alina okurecognizinga Kristo, eyo authority. Omukazi atolajja kubuuza bw'aba ate nga talina bba, omukazi talina bba, kibeera kitya? So kyenkugambye nti kiri mu bika, kiri mu biti bibiri, kiri mu authority n'enviiri ng'ekitiibwa ky'omukazi. Oba oli mufumbo oba toli mufumbo, enviiri zibaako ku mutwe. Oba oli mufumbo oba toli mufumbo, bwe ziba teziriiko bika ku mutwe. Oba obisse ku mutwe si musango, oba togubiseeko si musango, naye ng'enviiri kitiibwa kya mukazi. Kati enviiri ke kabonero
ak'omukazi akalaga ekitiibwa kye. Tumalirize na luno Bakolinsi ekisooka 11:15. Naye omukazi bw'akuza enviiri ekitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Kati mu kifo ky'enkofiira oba mu kifo ky'akasikaafu mutwe waweebwa enviiri ng'ekyambalo. Kati wano oba oli mu nfumbo oba toli mu fumbo si bwe buzibu. Kyenkutegeezezza nti olunyi luno lulimu ebintu bibiri, lulimu obufumbo kubeera nti omukazi agondera authority eri waggulu n'omusajja agondera authority eri waggulu. Nelujja ne lubeeramu mukyala kubeera n'enviiri ku mutwe nga kyekitiibwa kye. Biri kitiibwa kya mukyala bakisibaleka wano eyongerayo. Tumaliriza tugamba si kibi. Ekibuuzo kya sisita waffe kiikino. Si kansubira ekisa kya Mukama kiri wamu naawe. Mukama akukuumye bulungi. Awo ekitiibwa n'etendo tukiddiza Mukama. Mbadde awo ne nzijukira ku lunyiriri luno 1 Corinthians 11. Naye bw'otandikira ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'16 nga Apooso Pawulo atugamba akola ki? Abakyala okubiika ku mutwe. Abakyala okubiika ku mutwe. N'agamba nti kiba kirungi omukyala okugenda mu maaso ga Katonda nga tabiise ku mutwe oba okuprofesinga nga enviiri zo ze tezibiisibwa, kwegamba enviiri zo teziri covered. Bw'osoma 1 Corinthians 11 olunyiriri olw'5 olw'6 n'okweyongerayo paka nga bwe ngambye ku 16 ng'atugamba abakyala okubeera nga tubiika ku mitwe gyaffe. Kati kyembuuza, abasinga balokole bangi tebabiika ku mitwe gyabwe, abasinga bangi. Kati kyembuuza, awo tekuba kwonoona kwona ne bw'obiika ku mutwe oba tobiiseeko, tekuba kwonoona? Oba nkireese bulungi? Tekuba kwonoona, kuliko musango, ekiriiko musango. Oba obisse ku mutwe oba togubiseeko, ekirina musango. Si ddiini, si mpisa ya ddiini, si bulombolombo. Enviiri kitiibwa kya mukyala ekyamuweebwa mu kifo ky'ekyambalo ku mutwe. Kama akoba omukisa. Nawe bw'otyo osobola okukola kyekimu n'oweereza ekibuuzo. Bwe tulaba nga kigazi tujja kukiddamu era efaanaganako bw'eti. N'abalala bayige. Kama bankuumire. Demu ate nkya mu topiki yaffe empya eya wiiki eno. Buli wiiki tubeera ne topic. So wiiki eno, wiiki eyo yaggwa tubadde ne spiritual arrogance. Wiiki eno tugenda kubeera ne kituyita the gift of tongues. So gwali eyo nayebuuza nti bana boogera ennimi babalika shatatatata bitegeeza ki? Abamu balina debate kitemu byogera, abamu bagamba mu byogere, abamu bagamba mwogera bye mutamanyi, abamu kwegamba bitabula. Naye naawe ampuliriza mu wiiki eno ogenda funa ansa kuyita mu kusomesa bwe tugenda okusomesa wiiki eno. Kama bankuumire ddemu ate era aba Just Gospel Fellowship Center. Kama bampeera omukisa. Bye bye. Nammwe mwenna abagoberera. God bless you.